nolekyo essaawa eno bafederetinze mu butongole. Kadongo kamwe federetinze mu butongole era bakwasizza ebiwandiiko pulezidenti waffe era ne pulezidenti waffe biwandiiko n'abikwasa akulira regions secretariat egenda biyingiza mu office. Baanammwe abali eyo emmanyi mu kuba akalulu akakajanja njagala omusoga ali okumpi awo tufederetinze. Katuwulire speech kama mukubireko mu ngalo ez'amaanyi. Ndi musanyufu nnyo olw'olunaku luno. Mmanyi Mukama alina engeri gy'akolamu ebintu bye. Ndowooza muzeeyi bw'anaaba atuuse okwogera ayinza okuba nga alina abayagala okuyita nabo bawayo akagamo kamu bubiri busaidiye ye amanyi abantu be akakiiko ke nga bakayimiridde. Naye nze ngenda kwogera ku lwa ffenna associations ffenna n'abayimbi bonna abakkiriza mu bwegassi oba federation oba mukulembeze bwe twatandisewo ng'abayimbi ffenna. Nebaza nnyo Mukama ku lwekyo era nebaza nnyo Mukama ku lw'olunaku luno kubanga bw'otunuulira Kadongo kamu ye backbone ya music wa Uganda. Ye backbone ne bwaba muyimbi ki ne bwaba muyimbi ki owa wano ne bwaba producer ki era balina ke babba mu Kadongo kamu bwe baba bagenda otukubira engoma zino zaffe ezitambula ennaku zino. Era waliyo ekifaayo waba tajjayo kagita ajja kujjayo beesi ezitambula, waba tajjayo beesi ajja kujjayo ekintu kyonna. Oba okitegere kulaba ti music wa Uganda ayimirirawo naddala aviira ddala wano mu central wetusibuka ate ng'oluusi akyasinza okutalaaga buli kanyomero. So Kadongo kamu kwe tutandikira kuba mwe muva buli kintu kyonna n'engoma enganda nakinaki oba okitegere. Leero Mwami Ssebaala ayogedde ku bajjajja abantu abamu ne baseka naye nga tayogedde kituufu. Tetusobola kwerabira bajjajjaffe oba okitegere. Olw'eddiini ezizze kuno wadde ennungi nnyo era tuzeegomba tuzaagala tuli basanyufu nnyo zitugaidinze naye tusobola kwerabira gye twava kubanga ne bajjajjaffe nabo bamatalinga nnyo obulamu bw'ensi. Etwogera bajjajjaffe abamu bakitwala mu busamize naye si bwe kiri. Jajja kitegeeza layini mw'ovudde emyaka gyonna naawe gwenga ayimiridde wano oba okitegeera. So kitegeeza naawe omatalinga mu nsi eno era omanyikiddwa. So oli wayogera ku bujjajja abayitaaga engalo wabula so okusekerera. Amiina nnyo. Kadongo kamu ka history ke mulinako akatono ye music oba country music ayitamu obubaka obutera okutuuka ku buli muntu wansi naddala wano mu Buganda ewaffe wetuyisa message ezigenda okukola mu buli mulimu, mu mukwano, mu nkulaakulana, mu buli nsonga. N'olwekyo yayegera n'ayingiramu ebyobufuzi dda nnyo. Mpulira nti waliwo n'omukulembeze yamubaaningako n'agamba nti oyo aveewo kubanga abedda banyigirizibwa nga bayise ebigambo mu buyimba. Okuva olwo Kadongo kamu najja ng'agenda anyigirizibwa mu ngeri emu oba endala n'aba muyimba. Kyova olaba bw'otunula olwaleero abamu ku bantu abasinze okubonaabonera mu ddoogo eno era abayimbi ba Kadongo kamu. So ng'ate be bandibadde basinga okufunamu kubanga be balina beesi oba be batambuka bakuta omusingi. Kuba okiraba kati nze sijja kudda nnyo wala wabula kantandikire wano wendi mu mulembe ogwaffe. Nze nalabanga music yenna ate kati atandise okuteekebwa mu bintu bitategerekeka. N'otunuulira omuyimbi yakusooka naawe aliwo nga mwenna gye mulaga wabi. So nga ate twandibadde gye tulaga walungi. Naye otunuulira gye abakusookawo n'otunuulira nammwe abaliwo nga teri lugendo. N'ogaa kati wano tulina kuyimukiramu ne tusobola okufuna solution kizibu kivaawa era tuyinza kukola tutya okulaba nga tutugenda gye tulina okulaga wabula sigenda mu kinnya. Mu ebyo ebimu bwe twalaba ng'obwegassi kyekikulu. However much okwegatta kulimu challenges nnyingi. Abo abalya ku mirimu gyaffe oba abadde batuteeka mu bukonazi obw'enjawulo bo tebasobola kubeerawo bebeera mirembe nga teffe tulina obumu. So obumu buno bulwanyisibwa nnyo ng'abantu bayita mu mitendera gino wammanga bayita mu bigambo okugamba nti Mwami Ssebatta oba Kenzo yayogedde bw'ati ng'ayogera ku ggwe. Abadde mukwano guno omukyukira n'okutandika okulwana naye so nga ate wandibadde okolagana naye. Tumaliriza ebbanga lyonna nga tuli mu bintu bya kulwanagana omubbi wadduka.
emyaka bwe gitambula abantu bwe bavuwala y'omubbi bwagaggawala. Akati nze ndowooza ab'akadongo kamu mumanyi history w'akadongo kamu n'okunsinga nze gyavudde ne waali. Nze wavudde ne waali ndabawo, avudde gyavudde naye watuuse tewannaba kuba walungi, kubanga nammwe abamulimu era temuli bamativu, kubanga embeera mwe muli si bwe mulina okubeera ate nga ge mazima. Kaakati tukoze tutya? Tulina okumakinga sure nti tukomewo ekitiibwa ky'akadongo kamu. Oba okitegeera nga akadongo kamu tumwogerako nga tewali kuswala, tewali kutiitiira, wabula nga tumwogerako nga music era backbone wa music wa Uganda, ngera tukyogera proudly mu misana tuku. Bwe tumala okukola ekyo ne tutandika okugamba obuzibu bwavaawa. Nze bwe mmanyi music wa akadongo kamu yenna yabbibwa, abo abagamba nti bamugula abamu nga tewaliwo mirembe gya digito, ate bo ne batandika omulira mu digito ate ali mu contract. Abantu ne batandika okugibwako ennyimba zaabwe ne ziweebwa abantu abalala. Nawulirako maama abadde wano ng'ayimba n'amala ng'agamba nti waliwo abazzeemu ennyimba zange oba abazzeemu oluyimba luno, naye ng'ate ye eyaluyimba okutandikira ddala si musanyufu, ng'oluusi ayinza n'okuba tamanyi na bwe kyazze. Kintu ekyo tekyansanyusa. So tulina okuba nga tulwanira kadongo kamu, nga tuddeyo buli contract yonna yali esayiningiddwa emyaka emikadde, tuddemu tugyetegereze yali egamba ki. Okitegeera contract eyo yali egamba ki, era mu butubwa nga temwali digito nga mwalimu analogo na biki. Guno omulembe gwa digito tukoze tutya okulaba nti tujamendinga tusobole okugamba nti kale at least musheyalinge buli omu afuneko 50-50, n'ensi byakwata ati wa muntu n'omutwala oli ayimba ennyimba ze zigenda okuyamba abaana n'abazzukulu. Gwe naawe n'ogamba nti wagula mpaka lw'olifa, naye ng'ate emirembe zijja gishuuka. Bwe tusoma contract temuli kigambo digito, naye nga olwaliro digito mwosinga okulya. Digito twogera ku telecos, twogera ne ku online distributions and all that. Ennyimba z'akadongo kamu abaana abaliwo n'abalijja bagenda kuziddamu, bwe baanamala okuziddamu gwe yaluyiyo obeerewa. Oba okitegeera ebyo byonna tulina okubirwanirira nga tusinzira mu association eno ey'akadongo kamu ate ne federation ng'egiyambyeko. Ekyo nga nze mbukulembeze nga nkyaliwo ngenda kukirwanako, ngenda genda mba amateeka bayite tukwatagane n'abakulembera akadongo kamu, tuyite buli agamba nti yagula akadongo kamu aleete contract ku mmeeza. Alina okuleeta endagaano ku mmeeza. Okitegeera tuddemu tugisome ki buto. Lwaki tuddamu okuzisoma? Nze ebbanga lyonna tufunye challenges. Nze wange navaayo nsula wange ebbanga lyonna siddangayo okuba lwe twatandika ekintu kino. Abantu bakikubye, abantu balwanya, abantu boogedde ebigambo bingi, naye nze nagaana ne nnemerako. Lwaki? Bw'ogaana okulwana ofa bubi, naddala mu mirembe gino gye tulimu. Nze situwa nti nayimbye nnyo okusinga mukulu Ssebatta n'abalala. Kitegeeza olwaliro embeera mwami Ssebatta mwali genda baabeera ku mativi ng'akaayana n'amabanja. Nange mu myaka nga mpezezza 45 ngenda kuba mu bintu bye bimu. Kati nnyina kulwana kati nga nkyalinamu ku maanyi. Ngenda okutuuka wali nga nalwana dda nga at least nange abaana n'abazzukulu tebansekerera. Nnyina kukikola leero. So nze nalemerako. Okitegeera. Era olwaleero n'ebitundu ebirala. Leero mbadde nva mu meeting nandibadde namudda kuva ku makya. Meeting gye tubaddemu ebaddemu abakulu ab'enjawulo. Era mbawa assurance wano wammanga ti copyrightiro eri mugenda mu maaso. Eri mugenda mu maaso ebiri serious bino mbe babulira maaso ga kamera ne bannamawulire biri mu kukolwako. Era nga tuweewe tulina ne beeto beddembe ffe tugenda kuddamu tutuule tuwandiike buli kye twagala kibeere mu copyrightiro ffe abayimbi. Buli kye tuwulira nti twagala kibeere mu nnyongo esereza tugenda kukidraftinga. Bwe tumala okidraftinga tukinaffe tuweereza abali mu kudraftinga copyrightiro bintu bye babikwate babiteekemu kubanga ebyo birowoozo byaffe abayiiya. This time around tulina okuba nga naffe tuli involved. Mujjukira bulungi nti abasooka okuyisa copyrightiro baateekamu etteeka nga UPRS erina kubeerawo emu nga ye collective society yokka. Ekintu ekitaali kituufu n'obuntu bungi nnyo obulala bayinza obbunyigamu wetutali. Naye this time around twagala kubeera involved tulabe mutaddemu ki jawugira wano
kano kagamba ki so that tusobole obutatulira abaana nabazzukulu olwaleero tubonaabona olwabo abakola amateeka gali so naffe tetusobola kukola nsobi emu so meeting mwenva copyright law eri mu kutambula kati tulina okulwana okulaba nti wetuukira in place ate si mu bbanga eritali lyawala kiri mugenda maaso kati tulina okugenda ntugyeyo buli contract eyo yonna ne tuddamu ne tuzitereeza copyright egenda okuyita ng'abantu basobola okufuna mu nnyimba zaabwe oba okitegeera tulina kukikola kati so mbadde nteesa mu ofiisi yammwe temutuula mujje federation anaabaganya okuleeta contract naffe tujja kukozesa obuyinza waffe tuyite mu mateeka agibweko obwannannyini oba okitegeera music addeyo nti olwaleero mwami Sebatta oba ani yenna akayimbako bwe kaba nga kaagala okuddibwamu omuntu aleme kugendeyo kudda mbuzi wabula asooke ku nnyumbayo omuwa olukusa aleete empapula muzisayininge nti ofuna 2 nfuna 3 ofuna 4 nfuna 5 era akawunti yange yeno zigenda wano zigira bwe ziti so kubanga ennyimba zimwayimba tezigenda vaawo mulina okuziryako mpaka abaana n'abazzukulu oba okitegeera tulina kubikola kati ebyo bintu bikulu mubimanye tubadde tutambulira nnyo mu mbeera eya individualism wano mu Uganda ng'abayimbi abanene buli abeera n'erinnya eri konkona office ne baggulawo bwagenda n'abaga akabaasa kaasikayo abalala tayagala kumanya tulina okukijjawo ekyo kufa abaliwo kati kirina okuvaawo